wali mbadde ngeze nyonya kyakula wali abedeka unanyote kuluma nyene mugamba komawo nyabo kiki otadde wali eri tinkubulire byantabuseeko omwana yanfuddeko oliwa tamukwataba neda tamukuba chawa oberawa chawa kino leke abeera eyo mu kisangani bayitayo mu kisangani masajja eyo ku kyebusaabala eyo gyabeera eyo Omwana Katonda atugoberera awe bali kutwagala we bali tuba bwesigwa awe bali tufuula bannambe muyo era we bali tusukkulumya mu balala we bali tusobozesa naffe kubaako ettafaali tyoteka ku nsi yaffe bulungi era mukwano omumikirivu amanya bampita Metani Club Bongo oba Rima Sam sinzidde wano ku MR Live oba ku Metani Club Bongo Live okutukako nate kibadde ekisa kya Mukama anakusalawo kwe okuba nti olwaleero atatusobozesezza okusinkana tegaba magezi ga Facebook audio bwaffe wabula yalina ensonga lwaki kinasobozesa okubaawo bwe nnyimirira wano kitegeeza nti nzizeeyo ku scene omukyala oyasuula omwana omulambo gw'omwana yaguumuza wano bwe yaguumuza wano ebyaddako byalinga bwe yali mu katambi lwakuba nti tetwagala nnyo kusooka kumusalira musango tetwagala nnyo kusooka kumukomerera nga tetumaze kufollowinga case eno kulaba ddala omukazi yali asudde omwana oba yali amuwumuza ogenda kufuna soda nga bwe yagamba mbadde ngeze nyonya kyakula wali abedeka unanyote kuluma bwe nayogera muko ne chairman naye yakonfaminga lwakuba ebyali bigambo bye gwosobola okudda ku episode yaffe yasooka ey'omukazi asudde omulambo gw'omwana mu lusuku n'ogyetegereza naye nga nze omuntu era nkomyewo sinakakasa story eno ekyalimu ebyokuyiga bingi ekyalimu omukyuzi mungi ogukyagirimu munda ensonga lwaki nkomyewo wano okwongera okwebuuza ku mukama wange ono muganda wange ono eyaliwo kuba ffenna tetwaliwo ffenna twadduukirira budduukirizi ng'eŋŋuumi etabuse nga ensasagga egudde ku kyalo naye ate muganda wange ono yatusooka ku scene era yeyakuba ne alamu yatusombola ffenna gye twali oliwa tamukwataba tamukuba chawa oberawa chawa kino leke gye balikosewo mukama wange amanya mujulwa Kyobe Dennis weewaawo esebo oba Toronto fe tukuyita Toronto mujulwa Kyobe Dennis eritambula Toronto lwaki bakuyita Toronto Toronto erinnya eryo nga amanyi omuntu ng'avubuka abamu ne nickname zaabwe zetufuna nickname ozimanyi ezo nickname nti ono atolontoka nnyo adduka nnyo alwana nnyo akola ki netufuna Toronto ekibuga ekyo kyali kyebweru eyo nga tukiraba mu firimu wali okubanya eŋŋumi nali musajja ne boxera nzanya mu Lukanga Boxing Club. Kakati bwe wakuba omulanga ffenna twadduukirira ddala kiki ekyaliwo gwe mu ndaba y'ebintu kiki ekyaliwo ng'omukyala asuula omulambo ateeka omulambo gw'omwana wano mu lusuku yali agusudde yali agutadde obuteesi nga ye bwagamba gwe walaba era gwatusinga ffenna tutandikira ku bibyo olwo ne ntudda ku ndowooza yaffe kiki kye walaba ki ekyaliwo omukyala oyo nagenda okujja nasooka muyitako nenyambuka nengendako ewaka awo
nina jjajja wange omulwadde awo nangenza okulabako nera saalwayo naye we nagenda okudda omukyala yali atudde wano nga atudde awo kasasira kukulabaako wano ng'aleze n'omwana ng'akutte ebigoye bw'ati kasi ne mutundu ne ngamba omukyala naye nga yeefulanga waye zitaliiko ng'alinga ayina byakola ki byatereeza wano mu kitundu naye kati nze nga bwe nali manyeka n'akatundu nga n'omuntu ne ngamba nino omuntu waawa nange saamuggyako nnyo birowoozo bwe nagenda saalwayo nnyo ngenda okudda ng'ayimiriza ppiki nga ppiki ajuddewo nga talina bitereke bye wamulaba n'ebitereke mu kusooka mu kuyitako kwambuka naye mu kudda nga talina ate ng'ayimiriza ppiki akola ki agenda kati bwe tula ku ppiki nenziruka ne mugamba tosobola kugenda era ewa ppiki tamanyi wa ppiki era amusula mu musuuzi owa ppiki benavuga nti yimiriza ppiki wa ppiki n'akola ki n'ayimirira oledi yali amaze ogitulako nga emaze nosimbula ppiki yavaawo nagikwatira wali wa mukyala Serwaniko wagenda odduka nagenda nziruka misinde nga ngoba ppiki kubona tula walinga ebigoye bizimbe bwe biti neŋŋamba bwe kaseera basuula ebintu ebiti ebitaliimu makulu ayinza okuba nga nakyakoze eki era nze kisaakusa kekebera kikyatadde wano nasobola kukwata ki muntu yennyini ne ppiki ye kwe yali kyenasookerako naye ne mugamba komawo nnyabo kiki otadde wali eri nalina ebigambo 2-3 tinkubulire byantabuseeko omwana yanfuddeko konse yakufuddeko omwana yakufuddeko atya nyambadde mu ddwaliro kitaawe yaŋŋamba Ediriisa abeera eno konse omwana wadde omulesi wa kitaawe tiyanagamba abeera sayidi wano bwate bwe yanziramu omwana nti kitaawe omwana bamugamba abeera kitundu kino nemuga wadde olesi mwana kumumuwa akola ki nti mbadde mutaddewo ngenda kufuna ku kyakunywa wali nemugamba ate ngaotaddewo genda kufuna kyakunywa ate nga olinye ppiki ogenda bwekityo kyali awo nenkola ki neŋŋamba jangu nemukuba jjeeke yange bulungi nemugamba enamba ya chairman njiina enamba za poliisi nziina nenkuba ku poliisi nenkubira chairman bana ne bajja wano taza kuwaita chairman nze nakubira chairman essimu nze namukubira essimu naye najjira tewaaliwo poliisi ne poliisi nagikuba nye chairman yasooka oba yaŋŋamba ndi kumpi wano nemukuba wano mulagira bulagizi ndi wano wabuze ekyeswa ndi wano wono muzeeyi aba ategera bulungi ebitundu bye najja mangu ate poliisi ate okuva eri chairman abasookawo kakati owa booda ono mu kujja n'omukyalo oyo naye yajjirako yasima n'adduka budde owa booda ye omukyala eyaleta omukyala yali mulala ndowooza ono bwe yali ayimirizza omukyala agende afune soda nga ye bwagamba ye yasimula busumuzi n'agenda ye kasa tajjako omukyala kasa yayogera nti nina omwana afudde owabuda n'asimbula n'agenda ali nali bwomu nga sinawe bakwasaganya babiri omukyala mumaze omukwata nga te owa booda akola ki sinawe mukola ki wemugaa nti naawe kyusa ppiki yo wa booda wamulaba ng'amuyimiriza oba wamusangako busanzi ng'amutwala namulengera wali nali nva wali waka namulengera ng'ayimiriza ppiki naye nga omuntu gwe nalisi ng'akutte ebigoye bye bwe biti tabirina neŋŋamba kikyakoze eki kati nyanguwa nnyo bwe nti sipiidi nzijja ngaokutunulako eno bwe nti mu lusuku ekirite akyebasizzaawo neŋŋamba awo alimba ayina okuba alina kyataddewo ekikyamu kuba nze ndi mu security tukola security okusoma ekintu ekiyinza okubeka ki mu kintu embeera ekitali kituufu ya omukutte ejjeeko omuleese nemukomyawo yalwana nga omukomyawo naye yagamba bugambi kimu nti omwana abadde mulwadde oba yalwala ki nga abadde mulago n'agamba n'ebbaluwa z'omwana azirina era yazirina ebbaluwa z'omwana kwe yalwalira kwe yafiira kwe bamusiibulira byonna nga abirina omwana ebbaluwa yazisoma ku mannya g'omwana agasomako amanya g'omwana chairman ye yazisoma kakati ebbaluwa yali azitadde ku mulambo gw'omwana gwe yali awummuza oba yali akyaziina yali azitadde mu mwana mwennyini ng'azimusonseseemu bw'ati
zali mu bugoye mu yali amuzinze mu yali zisosese ebbaluwa. Kati mukumuleeta wano najja wano wategerera wano nti gwakebera omulambo gwa wasoka n'ogukebera. Saagukebera. Namubuuza kiki osudde wali eri. Nagamulambo. Nangamba omwana anfuddeko. Ne mugamba jangu ojjawo ki omwana wo. Kati walinga ni kati omuntu okujjawo omwana tujja funa obuzibu. Tukube kyeyamaani ajje kwanza namba z'ekyemaani za polisi nzina zonna. Mwana ne mbakubira. Era kyeyamaani yasooka okujja. Mukumuleeta wajjawo ekanti wali muntu abegasseeko n'omu oba abantu kasita balaba. Abantu kasita balaba bajja bwe bati bajja. Abantu bajja baaliwo bangi. Gwe tewabalabako wano bonna nga bakuŋŋaanye. Kandi nze natuuka already nga abantu bakuŋŋaanye nga ali wano bagaana muyisaamu mpi. Yakakati naye nze kinabagamba nti kuba nze tukola mu security omuntu gw'okutte wabakkiriza okumukwata takkirizibwa kutokuba. Abakkiriza nti bankutte kyekyo. Era sakkiriza muntu yenna mumukuba. Waawo omukyala oyo twali twogera muwangambye nti omumanyi. Nali mumanyi. Teza akwata omuntu gw'omanyi. Omuntu gw'omanyi. Wagenda omungu ahunga feeso ogimanyi. Ngimanyi. Yali abeera. Abeera eyo mu Kisangani bayitayo mu Kisangani Masajja eyo ku Kyebusaabala eyo. Yabeera eyo. Goloza akola mulimu ki? Sijja kulimba mulimu gwera bamalaaya. Malaaya. Banga yetundira mu Makindye mu. Saido. Mu Kisangani. Masajja yetundira. Ate eri side zo banga ku dancers side eyo. Ne wano bayitawo wakiwa ne katunza wagwa n'okugwa bayitayo wakiwa eyo. Wakiwagwa tebakyali bamalaaya. Babeerayo ne lasibe balinga abedda. Basenguka. So nawo yetundirawo. Yetundirawo. Omanyi by face tomanyi manya. Simumanyi manya. Omanyi by face. Abantu abasinga okutambula batambula nnyo ekiro. Tubatera obbasanga mu budde bw'ekiro. Waawo. Gomana Katonda twagala kugenda nga kesi eno tugigoberera mpola mpola nga bwe tujjamu ekyokuyiga nti abaana abawala bagenda ne bafuna ababeezi ne batatwala obuvunaanyizibwa kumanya omubeezi wange ono abeerawa akola mulimu ki bo olugwa mu mukwano nga batandika kuzaala. Okuzaala si kubi naate ndowooza obuvunaanyizibwa obwo nga tonnazaala okumanya munnaavaawa obuvunaanyizibwa bwe wenkanawo akola mulimu ki ndowooza nakyo kikulu nnyo. Bwe tulaba ebigambo by'omukyalo oyo nga tubikompiyalinze n'ebya muganda wange onotoronto byaŋŋambye kiraga nti omukyalo oyo omwana omusajja yamuzaalamu yali tamumanyi ne bwe yali olubuto lwo n'ebbanga eryo lyonna ndowooza tewali buvunaanyizibwa musajja bwe yateeka mu nkola okulabirira omukyalo oyo tewali buvunaanyizibwa wadde n'akamu. Era ye omukyala agamba nti mu bigambo bye n'ebigambo bya chairman nti omusajja yamugamba nti mbeera Makindye ku miti gy'amasannyalaze bw'otuuka ku muti gw'amasannyalaze nga ombuuza naye ndaba buli wamu waliwo omuti gw'amasannyalaze Makindye wa emiti gy'amasannyalaze kuba wano wetwogere waliwo gumu 2 3 kati enda olowooza omukyalo oyo endowooza eri kwekyo ekintu. Ye ndowooza terinaako nakyo ogamba nti kintu kimu kuba ye yali atusulidde mulambo. Kuba yali amaze n'okudduka. Yali agusudde. Tagenze kima kyakunywa. Yali amaze n'okudduka. Kuba piki nagobangoba ogikwata eri okukomyawo omukyalo oyo. Omukyalo ono yagamba nti nno bwe yagenda mu ddwaliro ne bamuwandiikira eddagala mu fulumu ogenda okuyiya akasente akomewo agula eddagala omwana we yafiirwa bwe yafiirwa okusinziira ku bigambo bye yayogera kubanga teyafiira mu ddwaliro yafiira wa mukwano gwe mu malwaliro ga gavumenti. Olowooza enkola eyo tebandizaamuko mu nkola omuntu agenze n'omwana ali bubi ddwaliro ya gavumenti teyeesobera enkola y'okuwandiika eddagala eryo ligula wabweru. Ozasiya ebiseera ebisinga tetuletedde okuluuzinga abantu bangi ate abandiwonye. Era kati munaye funa kyakikolera kubanga bali ne boogenda ekiruddu ku ddwaliro ekiruddu kweka gye tulina wano okumpi. Era bw'otuuka nga eddagala nga balina eddagala oyinza okujja nga balina lye bagaba balina lye batagaba. Tetumanyi lwaki ngayo teriri mu ddwaliro tetumanyi bali bateririimu bali bamu eriri tetumanyi.
ninga batugamba ebiseera ebisinga balina famasi zaabwe eyo wabweru gye bagala mugenda mugula ki amadagala. So singa omukyalo ono ddala tebamuwandiikira ddagala eryo nga lyaliwo osanga omwana yanditaasiddwa. Osanga omukyala teyandituse ku kizibu kyakusuula kwagala kusuula mulambo gwa mwana mu lusuku ate era osanga n'empya ezaamukuba tezaanimukubiddwa. So nze kyendowooza enkola eyo ndowooza ke kaseera tugidibye. Eddwaliro lya gavumenti ekintu ky'okuwandiikira omuntu azze ng'ebintu bimusobedde ate eddagala ataddeyo anoonye ssente ndowooza obudde buba bungi nnyo era bumalira ddala omuntu okutuka. Kubanga balina okusooka okutunulira omuntu ne balaba. Kati bwe bamulaba omuntu yamuliiko omu yekka. Kati nga talina te ne bwayiya ssente zigula ddagala alina zibira naki na mwana ku bintu bibiri. Kati awo nga singa bawe yaliwo nti yajja n'akola bw'ati bawandiikira omusajja omukazi n'asigala waawo omusajja n'agenda n'aleeta eddagala ne bamuwa. Kati yali yekka bw'omu. Omulanga gwe nkubira abaganda baffe abatukulembera n'abatufuga guli gumu nti ndowooza twandiyongeddeko amaanyi. Olidde waliwo amaanyi agateereddwawo naye twongeremukko amaanyi. Malwaliro gaffe bamufuna mpola. Eddagala eryo litukaluubiriza nnyo. Bannaffe bangi bafiiriddwa abantu naye nga tebandifudde lwakawaayiro ako nti kankuwandiikira ogenda oligule. Eddagala eryo ndowooza tukwatiddwa ekisa nimbako naye nga ennyo mutugondezaamukko. Abantu bangi abafudde nga tebandifudde olw'enkola eyo. So nze ndowooza bibanga ebizimbe byazimbibwa n'amadagala gabeemu. Malwaliro gaffe kuba waliwo gali amalala gasima Kampala International ffe tetugendayo. Tugenda wano kuba omukyalo oyo yasinga omwana oyo kale yalina empapula ziriko Kampala iki olugero lwandibadde lulala naye yaliko era eddwaliro lyaffe ffe terumanye litukola ki lyaffe bamufuna mpola Mulago Hospital gye yaddukira bambi. Obuvunaanyizibwa yabukola ki yabutwala yabutuukiriza nti omwana ono teyafiira waka nti olw'okuba tamutudde mu ddwaliro naye yafiira waka olw'okuba nti yagenda mu ddwaliro ne bamuwandiikira eddagala n'akomawo anoonye ssente obudde obuba bungi nnyo. So nyongera okukubiriza abaganda baffe abatuteeseza amalwaliro gaffe ffe bamufuna mpola nagwo mugalowoozeeko nti ffenna tuli bannayuganda. Omusolo oli ayinza okwakala awamungi okusinga nze naye ffe n'eggwanga lyaffe tulyagala era tubaako n'akatini ke tuliddiza. So ndowooza baganda baffe abatuteekerateekera mulowooze ku malwaliro ago ekintu ky'oggula eddagala wabweru kisusa okumalawo obulamu bw'abantu. Weewaawo tugenda kweyongereko ne keesi eno tumanye kuba tulina okumanya abantu ng'abo bwe babakwata. Chairman yagezaako kinnyonnyola naye ate engeri gy'atali mu sekita eyo ye yakinnyonnyoza ka buntu. Chairman muntu nnyo ye yakinnyonnyoza ka buntu. Twagala tugoberere keesi eno tumanye nti omuntu ali mu mbeera bw'etyo musango obumuvunaanyibwa era ayambibwa atya. Bwe bamukwata nga badde asudde omwana bamuvunaana musango kye kimwezo kiba ki? Poliisi abantu bwe bati abaana beekwate bayise eti abakazi kubanga twasanga omukyalo oyo ng'ali mu mbeera bbiri ezaali enzibu. Yali afiiriddwa omwana ng'ate bamukutte ekyalo kimukutte era asuula omwana omulambo gw'omwana muki katembe. Ebintu ebyo bibiri byali bizibu okuvuvuŋŋana embeera eyo nayo banzibu ate n'ennaku y'omwana. So twagala tweyongere tumanye poliisi abantu bandolinga otya bakwasaganya etya era ebayamba batya okudda engulu n'okwongera okwewala okumenya amateeka mu ngeri bw'etyo. Mu interview zaffe eziddako tugenda kubigoberera. Weewaawo mweraba.